Nga zikunukiriza okwera ssaawa 6 ez'omutuntu, poliisi ya Kira Division erese minisita ow'ensonga z'e Karamoja era omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Manfwa Mary Gorret Kitutu kimono ku kkooti y'abalyake abakenuzi n'abalabba y'e Kololo okusimbibwa mu mbuga okusomebwa emisango egimuvunaanibwa. Minisita bamusookereza mu kaduukolo awakuumirwa abasibe okutuusa ku ssaawa 8 ez'omutuntu lw'ayingiziddwa kkooti. Eno agasimbaganye n'omulamuzi Joanna Kiro n'amusomera emisango 6 okubadde ogw'obulyake, obukenuzi, okufiiriza eggwanga n'okusangibwa n'amabaati amabbe, ng'emisango gino yagiza wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 ne January w'omwaka 2023. Emisango gyonna minisita Kitutu agyegaanye. On January 2023, at the office of the Prime Minister's stores, Namanve, Mukono district, caused loss of public property in form of 9,000 pre-painted iron sheets of gauge 28 by diverting the said iron sheets from the intended purpose of benefiting the Karamoja Community Empowerment Program to her own benefit and to the benefit of third parties, having reason to believe that such act would result into loss of the said public property. Madam Kitutu, have you heard and understood? I have heard and understood. How do you plead? It is not true and I am not guilty. Okusinziira ku mulamuzi, emisango gino minisita yagiza n'abantu abalala babiri okuli Yabaho Joshua ne Naboya Kitutu Michael, wabula nga ye Yabaho tabaddeewo ng'akiikiriddwa munnamateeka we. Bannamateeka ba minisita Kitutu nga bakulembeddwa Byamukama Jude ne Michael Wamasebo bamusabidde okweyimirirwa era nga bawadde ensonga eziwerako, omuli n'okuba nti Kitutu munnayuganda atemera mu gy'obukulu 61 ate nga muntu wa buvunaanyizibwa akoledde eggwanga lino mu bifo eby'enjawulo ng'asaanidde okuweebwa okweyimirirwa. Alina ebintu ebikalu omuli ettaka mu Wakiso era nga mutuuze w'ebbunga mu Kampala nga baleese n'ebyapa by'ettaka mu kkooti. Our client owns property within the jurisdiction of this court. She owns land in the form of a private milo in Wakiso district, block 241, plot 1264, which is half an acre. She also owns land in the same district of Wakiso, is block 241, plot 1265, also a private milo. We have the title deeds here with us. Bongeddeko nti omuntu waabwe mulwadde wa mutima ng'alina okufuna obujjanjabi obumala era nti alina okubeera mu ddwaliro nga 15 omwezi guno era nga baleese n'ebbaluwa y'abasawo okuva e Mulago. The accused also has medical complications that require her to undergo constant medical attention by a specialist. It is called hypertensive heart disease with left ventricle stiffness. In short, it is HHD. It is a threatening heart failure condition, especially when she is under stress, like she is at the moment. Abaza okweyimirira minisita Kitutu kubaddeko bba Michael Kitutu, omubaka wa Mbale City Northern Division Wambede Seth n'abalala nga batuuse n'okuwaayo pasipoti ya minisita ey'ekikungo. There was no violence involved.
Oludda oluwaabi luwakanyiza okusaba kw'okweyimirira okwa minisita Kitutu nga bagamba nti yakola okubba amabaati omutwalo gumu mu 1,500 ag'abantu abali mu mbeera embi e Karamoja kyali kibi, era balumiriza ng'omuwawaabirwa minisita Kitutu bw'akoze ekisoboka kyonna okulemesa enteekateeka z'okunoonyereza ku by'amabaati nga n'agamu gaasangibwa w'abaluganda lw'okuwali ne nnyina, era nti singa kkooti emukkiriza okweyimirira wa kutaataaganya okunoonyereza kwa poliisi olw'ekifo kyalimu. About the applicant's previous conduct of obstructing the investigations. Coupled with her position as a minister in charge of Karamoja. So there's a case file in respect of each suspect, and the case files will be submitted by the police to the office of the DPP for consideration. Bategeezezza nga we beetagayo obudde okwetegereza ebiwandiiko bya minisita ebirina okusinziirwako okumweyimirira. Gye buvuddeko minisita Kitutu yeetondera eggwanga ng'asinziira ku Parliament olw'emivuyo egyakolebwa, kyokka ate mu kkooti emisango gyonna kyewuunyisa agyegaanye. Okuwulira omusango guno, omulamuzi akwongezaayo okutuusa nga 12 omwezi guno lw'anaawa ensala y'obanga ddala minisita yeeyimirirwa oba nedda. Abasibe basindikiddwa mu kkomera Luzira era bw'atyo minisita n'afulumizibwa kkooti. The case has been adjourned to next week for ruling. Tusaba na bano bonna abagatwala bonna bano simana gazaayo bonna essaawa zino balina kuvunaanyizibwa mu kkooti. Neve twagala okulaba nga ekkooti eno ereeta abantu bonna whoever eyatwala amabaati g'abantu. Omwogezi wa wofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti ayogedde ku misango gino era n'awa ensonga lwaki nnyina wa Kitutu tavunaaniddwa. The DPP decided not to charge her mother because of advanced age. She's about 86 years old. Joseph Innocent Senfuma ne Ronald Kasasa bye bakusakidde eggulire lino. You don't end up